Ate poliisi eyisingire ekutte abasajja 3 abateeberezebwa okubba obukadde 37 kuba ekitongole ekya Wave nga zino babadde bazitwalira ejenti baabwe. Bano okukwatibwa kidiridde ababbibwako ssente zino okukuba enduulu. Abakwatiddwa kuliko Jolamu Nkulunziza Hassan Kakungulo ne Moses Bukenga bagambibwa okuba ab'omu Kampala. Kigayibwa nti kibere kibalese kwe kunyagula ssente obukadde 37. We had a bag of 37 million. He took one bag was empty and then the other with money. Okusira ku Francis Riga dumira poliisi mu district Singiro bano kwati bakidya abatuze kuyambako babyeko ssente okubatayiza n'okumanyisa mangu poliisi neyasudde emisanvu mu kubukana nga bakwatiddwa era nga tubakwatire kawogo nga basaba kuyingira mu ntu abazikuba n'abadde bakozesa emmotoka ya Markets namba UBK 535T. There's another gentleman who came out of the car. Okay? Yes. He jumped out of the car and he came, opened the door, pepper sprayed me first to disable me because I was going to drive off. Then pepper sprayed her. So in that commotion, I felt like I should step on the gas and move. But then I was disabled. Bano mukubaza basangire na poliisi emmotoka ez'enjawulo nga kiteebereza okuba nti baludde nga benyigira mu Babbye. Kisudde nga babadde bakola mirimu gino akabanga akaweerako ddala. Nolwekyo bali mu komera lyaffe kati era nga okunoonyeza kutandise tuzuulire ddala baani abali emabega w'ekintu kino bakolagana n'abaani mu bisingiro n'abaani bwe bakolagana nabo mu bitundu ebirala. Liiga ategeeza nno okubadde babukutte kyokka eri omu n'abategerekesera Denisi adduse nga bano basangiddwa n'obukadde 18 era okusinziira ku bano adduse agenze ne ssente. Tujja gezaako okulaba nga obuzibu obw'ekika bw'ekiti tubumalawo mu kitundu kino ate era tukubiriza n'abantu okubeera nga baloopa emisango ate era twebaza n'abantu ba bulijjo abatuyambyeko okubeera nga batulagirira emmotoka eno basobola okuba nga ekwate. Fatuma Nagudi yakusakidde eggule lino.